Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN era nkwaniriza ku program Julira Mukama. Eno program Julira Mukama etuweereddwa ffenna okubanga tusobola okujja ne tuwaayo obujulizi nga tuwa obukakafu obw'ebintu Mukama waffe Yesu Kristo byatukoledde, engeri gyatuwaniriridde mu bulamu bw'ensi eno, engeri gyatusaasiddemu. Zijjukira ekyawandiikibwa ekyo kiri mu Makko essula ey'okutaano olunyiriro lw'19. Ojjukira omusajja Yesu gwe yagobamu dayimooni ennyingi ennyo. Actually yatugamba nti yalina ligioni nnamba. Kati omusajja oyo ng'amaze okudda mu mbeera ze ez'obulamu obulungi obw'omuntu okutegeera, yasaba Yesu Kristo abeere ng'agenda naye oba atambula naye. Yesu n'atamuganya naye n'amugamba nti ddayo eka mu babo obabuulire nga bwe biri ebirungi ebikulu Mukama byakkoledde n'okusaasira kwakusaasidde. Kale simanyi gwakusaasidde atya, naye nga Mukama mweteefuteefu okubeera nga ffenna atukozesa. Jjukira nti nno atwagala nnyo okusinga ne bwe tusobola okuba nga tukifumiitirizaako. Era agambye nti yatumanya nga tetunaba na kubeera mu mbuto z'abannyaffe, n'atuteekateekera amakubo gaffe ag'obulamu bw'ensi eno. Kyenkana kitya singa oyo atumanye nnyo tumusemberera ne tubeera nga tumuli ku lusegere wali, n'alyoka atukolera ebirungi ebitagambika. Atugambye nti nno watali tewali kye tuyinza kukola. Actually atugambye nti nno nti singa mubeera mu nze nange nembeera mu mmwe musobola okubala ebibala, naye wesiri tewali kye buyinza kukola. Ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kale tukwaniriza mu programu eno nate katusuubire nti nno kagenda kubeera akaseera akalungi ennyo ku bujulizi bwe tugenda okuyiga okuva eri muganda waffe Roni. Ssebo mwami Roni Kavuma, nsanyusa okulaba. Kale ssebo mwami Dembe. Oli otya? Andi bulungi Mukama nkoze bulungi. Nkulaba akamwenyumwenyu. Eryo essanyu eryo kubanga ndabiseeko wano. Amiina. Lamusa ku mulabi waffe. Ab'emikwana batulaba mwebale nnyo okutwegattako. Nze Ronald Kavuma bampita lya Roni. Era ndi musanyufu kubanga nzizeeko ku mpewo za 3ABN. Amiina. Mukama bawe omukisa nga muwuliza ebigambo bye tugenda okugabanirako awamu. Amiina. Awo wennyini tuweereyo essaala eggulawo programu eno mu butongole. Kirabo. Weewaawo. Mukama Katonda wetukoze bulungi. Bw'otuwadde omukisa guno okujja okujjukira ebyo ate ebirungi by'otukoledde. Ebigambo bye tugenda okwogera tusaba Omwoyo Omutukuvu abiruŋŋamye. Era baganda baffe bonna ababiwuliriza n'ababiraba birabike nga binaakola obaolyawo enjawulo mu bulamu bwabwe. Weewaawo. Otambule naffe mu kadde kano akatono ke tugenda oba nako okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen. Amiina. Mulungi nnyo Mukama waffe Yesu Kristo, tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tufune omukisa ogutandika okugenda ebuziba mu bujulizi muganda waffe bw'atuleetedde. Tovaawo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja.
ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Mu butuufu ffenna twetaaga okumanya engeri Mukama waffe Yesu Kristo gy'akola mu bulamu bwaffe, obukakafu obukwatikako ebintu bye tulabirako ddala nti nno si maanyi gange ge gakikoze naye Yesu yakikoze. Singa tumanya ebintu eby'amaanyi eby'omwoyo bye tutuuseeko okumanya n'empisa yaffe engeri Mukama Katonda waffe gy'agikutteko, ne tubanga ffe kennyini tusobola okwekebera, ne tubanga tusobola okubanga tulaga engeri Mukama Katonda gy'atukyusizza, kiyinza otubeerera ekyangu ennyo okubanga tubaako n'omuntu omulala gwe tuyinza okubuulira amawulire amalungi ag'obulokozi obwa Mukama waffe Yesu Kristo, era naye ne tumuwangula okumuleeta eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kirowoozeeko mukaano munnange atulaba ku ludda olwo nga bwe tugenda mu maaso mu puroguramu eno. Ssebo Mwami Kavuma, obutakuyisaayo sooka otubuulire Mwami Kavuma yaani? Ekibuuzo ekyo kirungi. Ronald Kavuma nakulira mu maka ge twandiyise agamanyi Katonda, era gye twakulira kyemmanyi oba kye neebaza Katonda nti muzeeyi wange taata yakola paati ye okundaga Katonda nga nkula, newankubadde ate munnange ye maama yali Mukatuliki naye nga taata mu Adventist, era nga tukula yagezaako nnyo. Maama Mukatuliki, taata mu Advent, kyokka ng'oli mu mikono gya maama. Kwa maama yalera, kituufu, yayonsa, nakuba obwama buli mwana wange abeeranga Mukatuliki. Enjawulo eriwo nti ate maama Obukatuliki buno bwali bakulanga naye nga tabyagala nnyo. Omukatuliki ow'ekiboogwe batuyita nomino. Kyogedde otyo. Naye munnange byakatonda tabigenda nnyo, era sijjukira kumulaba gendako ku kkanisa. Naye nga ye taata eby'obwadiventi abigenda nnyo. Otyo. Yanjagala nnyo ng'agenda nange buli wamu bwe yalaga. Nzijukira yalina muyimbi mu kwaya, naye nga bw'agenda okukola mu practice ngenda naye. Ng'owulira otya nga taata akwetissa agenze naawe wali nga bayimbanga ennyonza? Omanyi Oluganda sijja kugamba oba nawulira buvi, naye era omanyi obuto kyolabyeko kyekyo. Kwatiriramu taata omulungi, omuntu waffe ategeera Yesu Kristo, okimanyi nti buba buvunaanyizibwa bwo okulaga omwana gw'ozaala Yesu Kristo gw'otegedde. Kati wuno taata bw'agenda mu kusinza, mu kuyimba, mu kugulumiza Mukama, agenda ne mutabani we Roni akyali muto, kiki yakwatamu otyo? Ate nno kyenzijukira kiri nti ku Ssabbiiti muzeeyi ng'asiibayo, so nenkula nga nze manyi tuyina ossiibayo ku kyaki. Era bwe nkula tekinkaluubirira ne bw'ŋŋamba tusuleyo, kubanga muzeeyi yakola paati ye. Ate nno ne bwe yagendanga mu kwaya practice, munnange nafuna omukisa, nali muto nange nenjiga ennyimba. Laba ate omukisa bwe gujja nembeera ku kwaya, era nga kwaya abamu tebagimanyi na linnya, naye bagamba eri kwaya erimu akaana kali kaboyi akakooka. Ate abantu ne banjagala nnyo, ate nga ne tata njagala nnyo. So ebya Katonda nabimanya nkyali. Omanyi bw'obeera ng'okyali mwana muto, yes fine, tetuganye obeera nga ogoberera taata bakutwala mu kkanisa. Abaana bangi nnyo betulaba ku kkanisa, waliwo abazannya paka bwe kaggwamu, n'atuuka okuddayo waka nga omubuuza ku kkanisa wayizeeyo ki? Nalabye gundi, nendaba gundi, ne tuzannya ne tudduka eri, naye nga tasobola kukubuulira kye yakoze eki, kye yayizeeyo. Waliwo ekiseera ky'otuuka n'owulira nga mu butuufu waliwo ekitandisa okukyuka mu bulamu bwo. Kikyo waawo otandikira okukiraba. Wabula ndowooza omukisa guno ngufuna oba ngulaba kwaya eno bwe yatambulanga. Kati nze engeri gye nali omuto nga bandera, we nalabira ebya Katonda nga binyuma, naye era nga omanyi obuto twanyumiranga nnyo okutambula motoka, ate bwe twayimbanga ne banfuuwa ensimbi.
neŋŋamba sabbiiti eddako bannange etuuka ddi nfune endala awo noonyweza ekifo kyo ekyakwaya eri erimu akaana olabyawo era gye byagenda okutambula era nzijukira nga ndi mu primary lumu omusomesa yayita buli ddiini we bayita omuadventist nalimu nzekka ne bagamba buli omu atuweyo oluyimba lutya lumu nayimba oluyimba nkyalujjukira omusana gwange naguyasa ogambe okyalujjukira omusana gwange nze naguyasanga akayimba bwe katwe kagenda naye bwe nayimba nzijukira kiraasi yonna beewuunya ne bagamba ono omwana nga tebaluwuliranga ebigambo bino abijjawa era obuto bwange si bwejjusa amiina naddala obulamu obwa primary muze yakola paati abantu balina endowooza eno nti omwana bw'abeera omukristaayo abeera wa kwegamba dal nti ali awo kwegamba omwana atamanyi kuzannya atalina ki tubuulire ku bulamu obw'obuto ng'oli mukristaayo nga bwe wali obulamu obw'obuto ekibuuzo ekyo nno kirungi kubanga tekinzijukiza bingi ebimu ku byenzijukira muzeeyi nga ngenda ku ssomero yaŋŋambanga nnyo Ronald ffe tuli ba Adventist tukolanga ebuzo ku sabbiiti naye bw'akigamba engeri gy'omwagala okikkiriza naye sinti nakikkiriza kubanga ntegedde lwaki sirina kukola bibuuzo naye taata akyogedde kakati ate ezaani akiryamu oba akikyusa ate bambi yanjagalanga nnyo yali mwami eyagala abaana era muntu mukakkamu akyakwagala leero nnyo abiira kati gamba nti anjagala nnyo yesebo so obulamu bwange obw'obuto sijja kulimba nti mwalimu oba okusika omuguwa muze yali tugambe nga bw'onaakola ekiraalo ng'agamba toyita wano toyitawo naye nga bw'okula obuuza lwaki tanzikiriza kubuuka wano ofuna ddi okwanukula ebibuuzo ebyo ebibuuzo ebyo mbifuna ate nkuze wali mu buto saabitegeera kubanga ate era wali mu bulamu bwange tugenda okulaba navaako oba nenfuuka ng'omuvubuka oneyazaawa ng'ozaayirawa bwe mala primary mukama yali yansaasidde ebibuuzo munnange byagenda bulungi kati awo nga tumaze maama baali baawukanye ne taata era baayawukane nga ki ekibaawukanya byali bino byakukkiriza ekyo kyennyini awo kyegamba nti nno omuntu bayibuli egambye can the two walk together except they be agreed nti ababiri basobola okutambula wamu. Ellen White ayongera nakyo expandinga n'agamba naddala ng'akireetera wali eri mu bufumbo n'agamba nti nno omuntu omukristaayo omwadiventi okugamba nti nno ofumbiriganwe sigambye nti nno abo abeesanga abasangiddwa nga bayingira dde obufumbo ng'omumwadiventi omumukristaayo nti mwawukane naye ngamba bugambi nti nno bw'obeera ng'oli mukristaayo kikugwanidde okunoonyayo mukristaayo munno muleme kutuuka kiseera nga musika omuguwa ngendawa onaagendawa onookola otyo onaanakola atya awo ojja kulaba engeri obulamu gye bujja okuba nga bwanguwamu nga mukama katonda yakola mu bulamu bwo otyo mwami Dembe ate ebigambo ebyogedde bikulu kubanga nzijukira lumu twagendanga ku kanisa ne tukomawo lanchi ng'ewedde naye nzijukira lumu maama siri maama muloopa naye yagula lumu embizze kamutambuza ddembe n'asiika negamba mulye mangu kitamwe nga tanadda olabyawo ne tulya nolasa otyo bwadda musimule emimwa ffe tuweza ekyeggulo nga mukambwe nno awo nowogedde kakulu nti muzeeyi gye yagenderanga emusigala ne maama ate birala naye kyeyali amanyi ye ng'ebibyo tabitegeera ebya bayibuli kyovola ate simunenya kubanga ye yakula akantu ako kamuwoomera naye nga yebba bwebbi ng'akimanyi taata tabinyumirwa era nga kasepi kyagenda kakuuta olabya mukama waffe yesu kristo agulumizibwe oyo atuwaniriridde atusitudde yonna gye tuvudde okututuusa wano olunaku olwaleero sebo kati tubuulire kati malako obulamu obwa primary otandika ddi okulaba nga maama byagamba olina okutandika okubyebalama
nga bwe nkugambye nti baayawukana olumu ng'obeerako ewa taata olumu ewa maama kyatandika kuba bwe kiti naye nga baali bafumbo nga omanyi mu Africa nti omuntu w'omwanjula abantu tulowoozanga bufumbo newankubadde nga byali tebigenze mu kanisa so we baawukana kati n'obanga leero oliko wa taata leero oliko wa maama ate nno nga bw'olwena oli agamba lwaki tonjagala oyagala kitaawo wekka n'ojjako eno oli naye nakkubira kati n'obanga oli awo oli wakati bakuzaalayo omu kyokka bombi bakuzaala omu ninayo omulala muno omuto wange ye yagala nnyo maama naye nga buli omu agamba oyagala ani kitaawo naye nga muganda wange naye wayeesanga mu mbeera eyo kati gwe ng'owulira otya nga wajja oyagala okubeera maama yalina ku ssente ng'asinga ku taata otyo ate nga omanyi munnange maama akuwayo ebibiri ng'ogenda ku ssomero era nga njagala nnyo ewa maama naye ate taata namwagala nga tayina naye nga alina okwagala kati awo ng'ate maama oyagala kasente kubanga yalinawo kakatonotono nga ku bombi ani alisinga okukwanguyira sijja kulimba bombi banyanguyira naye obulamu buno leero oli eno bwagenda weebuto era ŋŋamba mikwano gyange eyo ng'omuto ssanyu teriba ddungi ng'olimu eyo embeera oli eno okwagala kuba kutono kusika muguwa genda ogambe ekitabo totaga fiizi naye ate nga amaze ozisasula bw'ozireeta nezidda nezigenda kwakibwa nkitegedde weebale ejjo obulamu obwo si bwangu era nga bw'oyogedde kubanga naawe kennyini oba ne kye tuyita okutabulwatabulwa ogamba kiki kyemba ntwale bya taata ntwale bya maama ate bw'obanga okyali mwana muto ddala nga bw'ogambye oyinza oluusi n'okubeera nga kwegamba bikutuusa n'ekiseera abamu basirika n'okusirika n'olaba omwana kwegamba ng'alinga apangulukuse nga takyategeera kikyakkola owulidde watuukako ku mbeera efaanana bwetyo awo yajja mu secondary ng'oyingidde secondary ng'ogiyingidde secondary n'otandika okufuna okutabulwatabulwa okutabulwatabulwa we kwajjira awo wenyini we tujja okutandikira omulabe waffe omulungi wuno omwana ali mu famire kitaawe mu kristaayo mu adventi ate nnyina mu kristaayo mu katuliki naye nomino nnyina akyatambulira mu mbeera nga namwe bwe mugimanyi embeera eyo okuba nga omutannaba kufuna mazima ga Katonda ye abaffe yamala amazima n'agakkiriza nkyasaba nakati mama tannaba agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo kale bwe tukomawo awo wenyini we tugenda okuba nga tutandikira oli ku program Julira Mukama 103 ABN TV tovaawo Katonda buli muntu yamuteeka mu nsi muno abeeko kyakola okumanya Katonda kuli kendeera olw'ekibi era kambategeeze gw'olemereddwa bulemererwa abantu obwesige bwabwe bali bujja ku Katonda Katonda akola kyonna abantu bebalokolebwe tutambula tuyita mizimu abali badde bayita Katonda bassebo ne bannyabo ali mu lutalo olw'okufuula gwe kyayagala musumulule abasibe abanyigirizibwa mubate bagende program manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige lesson week eno ebikulu by'otasaanye kwerabira mu kitabu ky'amateeka olwokubiri bwe tukkiriza okukola Katonda by'ayagala we become a nation so great abaffe omugenyagenyi wadde mu nzigizo yaani era ogwanidde kumuyisa otya bw'oba ddala nga naawe baakuyamba okuva mu bulamu bufaanana buno akugamba nti nga naawe bw'obwagala okubugwako oba bwewakuvaamu kikolera ye abaffe obulamu bwa Musa okufa kwe n'okuzuukira kwe obijjukirako ki? Ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafa ng'abo abatalina ssuubi Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso bwe munaabibeera ebyo byabagambye okukola mujja kufuuka ba mukisa eri amawanga awo nno lesson weekend weekwanjulira ekitabo
eky'Abaebbulaniya, obubaka obw'Abaebbulaniya mu nnaku zaffe zino ez'enkomerero nga tunuulira Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, omufuzi ow'ensi zonna. Ekibuuzo, weesunze okufugira wamu ne Kristo ennaku zonna? Tusubwa wano mu Lesson Weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 mu 3ABN amazima gatajjululuddwa. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu. Oli ku 3ABN TV, oli wakati mu program Julira Mukama. Era mu studios tulimu n'omwami Ronald Kavuma, balisalako ne bamuyita Roni nga bw'atugambye. Obuteerya nnyo, omanyi abavubuka ebiro bino ebintu babikyusaamuko. Naye Roni azze n'obujulizi obw'amaanyi ennyo bwensuubira nti nno ggwe ali mu kintu ekifaanana bwe kiti. Oyinza okuba nga nnyoko ye mu Adventi ng'ate ye kitaawo si mu Adventi, oba ng'ate kabe kasinge bazadde bo bombi si ba Adventi naye nga basisita bo, bannyoko, baganda bo ate nga be ba Adventi, oba nga ggwe baana bo be ba Adventi ate nga ggwe si bwe kiri. Kale nno twagala okutegeera olutalo olubeera mu bwongo engeri gy'ogenda okubeera ng'obakwasaganyaamu. Roni, Yes, wali we tusembedde we tugendedde mu kuwummulako ng'otubuulira nti mami tannaba kukyuka, okyamusabira, naye nga waliwo akaseera kali nga maama akwagala eno ne taata akwagala kyokka baakola ki, baayawukana. Tubuulire ku lutalo olwo experience gye walina ku lw'obulungi bwo, ku lw'obulungi bw'abantu bano bombi, oba n'okugulumiza Katonda. Kituufu mwami Dembe. Ate nolaba obulamu nga tukula bwatu embeera mu graph wandigambye peak awo P7. Hey, mmala okusoma munnange ebintu byagenda bulungi, Mukama yansaasira. Amina. Kati okugenda mu secondary waliwo olutalo. Kati essomero lye nalimu lyali ly'abaganda baffe abalokole. Okay. Kati muzeeyi angamba secondary tunoonye essomero betufaananya nabo enzikiriza. Maama agamba nedda ono omwana mutwala gye njagala. Ewa. Kati maliriza omukisa gujja, amasomero galinga 3 ganjagala. Naye ng'olina kulondako limu. Basale. Otyo. Kusomera bwereere ani atayagala ekyo. Ng'ani agikuwa. Naye wenzijukira nti olumu ne sitaani oba ayina emikisa gyaggulawo oba olyawo tunaalabire. Otyo. Amasomero gonna ganjagala ng'ate gonna erimu lyaya bakatuliki eddala balokole. Kati nga muzeeyi ayaga tugende erimu ku gana agaffe agaba Adventi. Otyo. Mama agamba tagendayo. Omwana bamuwadde okusoma ate nga n'essomero yalinjagala gegamu kugasinga mu Uganda. Otyo. Nga bw'otuukayo oba London. Kai. Naye muganda wange ekintu ky'ensimbi kino kitukoze bubi. Kyenzijukira taata ensimbi zaatuuka nga ziweddewo nga zeesaze, era bannange omukkiriza nga tolina nsimbi wesibe 2 kubanga ensimbi zino zitukoze bubi oba olyawo. Otyo. Kyenzijukira taata ngamba tugende, naye gyangamba tugende
agamba mukama ajja kugulawo amaki amakubo tamanyi naye nga agenze alina kukkiriza naye waliwo awaggule nga waliwo ne sikaala ate ng'essomero matiribona ate ng'ogambye lya mutindo nnyo nnyo kati munange gye byatuuka byalimu amaziga nkyajjukira tata nga akaaba amaziga nga batudde awo baganda bamama bali naye waliwo omu balinga 10 ate no balina kasente nzijukira ebigambo bye bamuvuma n'omuvuma bambi nti naye kasijja byogera naye tebikutyobola ng'omwana nga tolabanga kugamba okuvoola kitaawo mu maaso go nasooka omulabanga akaaba yakaaba amaziga bali bagamba ate nno ssente nga weeri gye byaggwira emboozi ogizingira wamu nga ngenze ne maama tata yakaaba amaziga ng'alaba omwana agenda kyannuma actually soko sikwatiremu taata akaaba amaziga kubanga maama awangudde omwana ekibuuzo kiri nti maziga ki gakaaba akaaba lwakuba nnyina atutta omwana oba akaaba lwakuba nti amagenda g'omwana agalaba nga gali mu katyabaga kubanga jjukira bayibuli yetugambye nti nno katonda atwagala nnyo era agambye nti nno alina enteekateeka ennungi ey'okutuwa amagenda amalungi kakati taata bw'abanga ekyawandiikibwa kyakitegeera bulungi nnyo ate ng'akiraba nti nno oludda luli olusika okubanga lutwala luba lukujja ku katonda golooza maziga ki taata gakaaba Pawulo agamba nti tugenda tuuka mu bwakabaka obw'omugulu naye nga tuyise maziga na kukaaba ebintu ebyo bw'obisomako tebikola makulu naye bw'okirabako ogamba kituufu ddala kati nno ow'omukwano wano oba wenjagala ogamba abaganda bange batannawasa lowooza emirundi ebiri oba giweze 3 oba neena naddala ng'oyo omulala ate nno simukkiriza kubanga nze byempiseemu siyinza kukkiriza bwoba neebuusizaako kubanga gweoyinza obutabonaabona naye abaana amaziga abantu ge bali okukaaba mubalaba kukkubaawo naye muganda wange ebintu by'okukkiriza bino kikulu mu maka tomala gagenda olw'okuba omuntu afaananye bulungi sooka olowooze kukukkiriza labira emyaka 10 maaso ku baana boogenda ozaala awo nwe wali obuzibu emboozi ogizinga ngenda ku ssomero eritali ssomero kyeri baliyita Seroma nditegedde olimanyi fena tulimanyi ate ssomero nomalira eyo emyaka 6 teriri international liri international batula bibuuzo by'abazungu si kyekyo dungi matiri bona muganda wange natuukayo manyiyo ate we nalabira nti dungi nti olumu onyumirwa n'obulamu n'okusinga ewaka mpulidde kati ng'ogamba wakiri nsigale ku ssomero nga sizzeeyoka engeri gye bakuyisaamu ku ssomero otuuka nga olaba eka bannange kitalo nnyo ate nno muganda wange emyaka 6 gino lya boarding kitegeeza by'okusinza nga nkoze ntya nga mbizinzeeko emyaka 6 bwe naviira Katonda n'oviira ddala ku Katonda emyaka 6 we nalekera Yesu sokolindeko kale emyaka gino abaana abato naddala ng'awezezza emyaka 3 bannange twegendereze nnyo nnyini ngeri ki omwana oyo gy'abangulwamu waliwo omuntu asobola okubangula omwana oyo n'amufuula ekintu ate jjukira nti nno bayibuli yetugambye nti ssuula omuggo oyonoona omwana era bayibuli yetugamba nti nno engeri gy'okyusaamu omwana ng'akyali muto taligyerabira amakubo ga Katonda taligeerabira ekyo kansubire nti nno kirina kyekituleetera okuba nga tuyiga mu kaseera kano otyo kakati emyaka 6 egy'ekizikiza that is from senior 1 oba kutuuka senior 6 otyo era okubeerayo kwange eyo ate munnange Mukama teyandekerera sijja kulimba nali mudduse nga wamuvaako naye tatuleka kubanga kyemmanyi kiri nti buli Saturday bwe yatuukanga ng'omutima gukuba buga bannange sabbiiti newankubadde ndi wano Seroma naye sabbiiti ng'okola n'ebibuuzo nga tosobola nagamba nti Mukama jange obeere wamu nange kubanga omanyi naye ng'owulira okikola naye nga si kituufu nga taata yakikugamba nako nga bukyali ng'okimanyi nti Mukama tagenda wulira saala eyo ne ntuuka nti mu kusoma wano
nengamba sigenda kudda waka kubanga buli omu ayagala mbeera eno ate tata nga mutidde. Kambuze olowooza nti nno kyali mu kukola kwo oba Katonda oba kisa kya Katonda ekyakyo oba kyendowooza nti emyaka 6 ng'ovudde Katonda waliwo ekyawandiikibwa kirimu ebyomumirembe ekyokubiri essula ya 15 okuva ku lunyiriri olwokubiri. Actually Bible yayogera ng'egamba nti nno singa Katonda yali mwami nga bamuyita Asa. Kansomewo ekyawandiikibwa ekyo wembaga sikisomye sijja kufuna mirembe. Ebyomumirembe ekyokubiri katusome essula ya 15 olunyiriri okuva ku lwokubiri. Bible egamba nti n'afuluma okusisinkana Asa n'amugamba nti mumpulire mmwe Asa ne Yuda ne Benyamini. Kati kino kyembadde njagala okujjayo nti Mukama ali nammwe bwe munaabanga naye era bwe munaamunoonyanga munaamulabanga naye bwe munaamuvangako anaabavangako buwe. Kitegeeza okuva ku Katonda oba ogwekubye mu katimba naye kati ovudde ku Katonda emyaka 6 naye ng'owulira muli mu mutima gwo mukyalimu okulumiriza. Olowooza ki ekyali kikola ekyo? Omwoyo Omutukuvu lwe nakitegeera nti olumu agaana n'okuwa emirembe, si nti takwagaliza mirembe naye ayagala emirembe mituufu tugijje mu Kristo. Era muganda wange kyemmanyi oba kyenzijukira nti mu holiday ate saddayo waka ewa maama. Essomero lyali ate ddungi waliwo kye bayita waka program oba ogimanyi. Kwegamba n'okolera essomero ne bakusasula. Nkitegeera. Bwe nakwata kasimbi awo mu senior 2 nagamba siddayo. N'opaaluuka. Ate ng'okusoma kantini ogenda n'ensimbi nga diriwo nga weeziri. Omuno oli kwogera lusoga. Omusajja alabika awangadde nnyo ebusoga otyo. Nga weeziri. Obulamu bwagenda bulungi naye ate kesigenda kwerabira. Munaye nga bw'omanya abavubuka essomero lyali ddungi ebyemizannyo. Tata yali yaŋŋamba tosambanga mupiira ku Ssabbiiti. Era mmanyi Abadventist bangi tugugisamba ate nga tukimanyi kikyamu. Yaŋŋamba togusambanga. Twali mu mipiira gino egy'amasomero nemenyeka eggumba lino. Mu Clavicle. Nagimenyeka. Naye era nga w'omanyi nemenyeka ku Ssabbiiti. Najjukira ebigambo bye yaŋŋamba mu P5 ne ŋŋamba omupiira tetugusambanga. Kati ddi lw'olabira ddala nga mu butuufu Mwoyo Omutukuvu kyayogera kye kisaanidde okukola? Nga nvuddeyo ku ssomero senior 6 ewedde nzize ku university. Otyo? Awo. Era ab'emikwano wano we nakitegeerera nti teri azaalibwa mu kkanisa. Tuzaalibwa mu ddwaliro. Akono kaddemu. Teri azaalibwa mu kkanisa. Bangi abaagala ennyo omubuuza ekibuuzo n'omugamba otyo munnange gwe wali mu Kristaayo wazaalibwa mu kkanisa. Nagamba nze nazaalibwa mu kkanisa nga tata ne maama Abakristaayo. Atugambye nti nno okuzaalibwa kubeera kwa mu ddwaliro oba Mulago oba waka oba Nakavule oba simanyi malwaliro g'ewammwe eyo naye nga okuzaalibwa kwa mu ddwaliro naye nga okuzaalibwa mu Mukama waffe Yesu Kristo awo wenyini we twagala okulaga. Ddi lw'ozaalibwa mu Mukama waffe Yesu? Ntuuka ku university awo nno ne mmanya guno gwe mukisa gwe nnina. Omwoyo Omutukuvu ono teyampa mirembe sijja kulimba mu ntambula yange. Era kyemmanyi tata yannemerako naye obatizibwa ddi naye nga manyi sobola kubatizibwa nadawo mu secondary nga manyi nkyasomera eri n'aŋŋamba jangu ne mubuzaabuza ne mwetola nga waliwo kyemmanyi sisobola genda mazzi ago nga nkyamenya Ssabbiiti. Yannemerangako emirundi mingi naye nga nze mmanyi sisobola gagendamu. Oba ne taata obuvunaanyizibwa obw'okuteekanga mu ssaala teyabusuula kubanga n'okusaba kwennyini Bayibuli yetugamba Katonda awulira okusaba kwaffe ebigambo byaffe era Bayibuli yetugambye nti nno okusaba kw'omutuukirivu ebigambo by'omutuukirivu kukola nnyo. Kabe Kasinge teyava ku mavivi ge ng'akusabira. Mwami Dembe olinga nsooseyo gye ndaga naye we bali kubanga abazadde mbagamba sabira omwana wo. Amiina. Sigenda kulimba
taata newankubadde gye emyaka 6 yansabira buli kiro mu maziga yasaba emyaka 6 era bayibuli ebuuza nti maama ayinza okwerabira mwana gwayonsa asobola naye nze siribeerabira muzeeyi wange sijja gamba yanneerabira yasaba maama taata wano wetukula twonoonekamu naye kyoyinza okukola si miggo maviivi agulumizibwe mukama waffe yesu kristo amaviivi kiki gakola oba bwe tudda eri mukama okumutwalira ensonga zaffe agambye mu Bafilipi essula ey'okuna olunyiro lw'omukaaga agambye temweraliikiriranga kintu kyonna wabula nga muyita mu kusaba okwegayirira n'okwebaza ensonga zammwe zirambikibwenga mu maaso ga Katonda. Ensonga ozirambika oyaaya n'okulaba omwana wo nga mukama Katonda amusitula okumujja mu kikko ekyekizikiza okumuleeta mu kitangaala kye okumufuula omu ku abo baatugamba ab'ekika eky'envuma. Bwe tukomawo oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo awo wennyini bwe twagala tutandikire tutegeere Ronnie Kavuma abatizibwa ddi era ddi lweyeetikka omugugu gwa mukama waffe Yesu Kristo. Tovaawo ku 3ABN TV program Julira Mukama, Dembe Herbert omwanjuzi wo katukomewo. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Lesson Week eno. Pros Hebraias kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulani oba Abebulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Lesson Weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Omulabi waffe omulungi tukwagala nnyo kubanga oli kitundu ku famire eya 3ABN ng'otega okulaba programu eno. Oli wakati mu programu Julira Mukama ate era okujjukizaako programu eno ebeera live ku mpewo oba ebeera ku mpewo eza 3ABN buli Saturday kuva ku ssaawa 1 okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi, ate buli Tuesday okutandika n'essaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2. Era programu eno oba osobola okugyota obuliro. Si kyokka bw'obanga oyagala okulaba ku episodes ezimu naddala enkadde ezize ziragibwa, osobola okugenda ku mutimbagano gwaffe oba ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oba omutimbagano gwaffe ate oba ogwa Facebook. Naye YouTube otypingamu Avento Productions. Avento is AVVENTO Productions. N'olyoka osobola okudda emabega n'olaba
testimonies ennyingi ennyo zetukwata mu programu eno. Ate era tukusaba bw'obanga otuuse ku mukutu gwaffe ogwo gwa YouTube osobola otulaikinga oba n'osubscribinga oba n'ofollowinga oba n'oteekayo kwegamba ekibuuzo kyo oba wandyagadde okubaako ne kyomanyi oba wandyagadde okukyalako mu programu eno wabeerawo gye tuyita comment box wansi awo osobola okukomentinga mu bulungi nnyo n'obeera nga tusobola okurespondinga oba okuddiza okwanukulwako. Kale n'olw'ensonga eyo mweyambise n'omukutu ogwo nga tugenda butereevu wali we twakomye. Njagala otubuulire ku experience oba amazima g'otegedde nkyukakyuka ki gye galeese mu bulamu bwo, kiki ekirabikako ekikoleddwa mu bulamu bwo? Mwami Dembe, ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Wano we nategeerera nti amazima gano ge tusoma mu Bayibuli okutuusa nga tugatadde mu bulamu ne gakola enjawulo tigagenda tuyamba. Ntuuka ku yunivasite lwe nkitegeera nti siyingizanga Kristo mu bulamu bwange. Lwe nkitegeera nti okugenda ku kkanisa tekitegeeza nti Kristo namufuula omulokozi wange. Era amazima gali nti nze Kristo mumanya. Sinatuuka ku ssa lye ŋŋamba nti mutegede naye we ntuuka okumwagala yali yunivasite. Naye nga kiki ekindeetera omumanya? Kati ku yunivasite omanyi yunivasite yo waliwo ze bayita zi association. Kati nafuna omukisa nemba nga ndi muweereza omwo. Nenkomawo nga ndi very active. Odda otya okuyingira active ministry ku university? Nti nva mu high school olevo byagenda bulungi nnyo ne banyongera ka basale elevo kuseroma otyo ate nolaba amalala ne gajja nkikuba nga omanyi olimirwa bavubuka elevo okikuba bulungi elevo mukama naga bino badde tobikola kululwa gabadde maanyi gange elevo tebyavaayo nga bwe nali nsuubira byakyuka muko kubanga nali njagala busawo dokita naye point ezaatuuka wali ne bampa kosi yali ya busawo naye nga si ya wa dokita bagiyita cyto technology. Ngamukola biki ebyo cyto? Bw'ogenda ku Cancer Institute bakuggyako akanyama ng'obadde ne kansa oba wali olabye abazimbye ekintu kino tulina ze bayita FNAC oba ofumita akayiso wano n'ojjamu cells n'ozikebera n'otandika okuzeekebejja n'olaba alina kansa atuuse ku level ki bye wasomerera era bwe nkolaba bwe nti ntandika onoonya alinawo akantu konna tongambira wano kumpewo ne tolina sisobola kuba naye otyo ye yali kosi yange era nga saali oli dokita naye ati nze nali mu kansa kati ng'obulamu bugenda nga nkimanyi nja kwetaaga omulimu naye nga bayibuli egamba nti ebisuubizo bino byonna bijja tuukirira ng'oli mu nze. Kati ekindeetera okusembera Kristo kisoza n'okuswaza kubanga nali mbala bwe namusemberera nja funa omulimu guli wali kwegamba obaza Yesu nga nakye mwagalako okirabye naye ate mwesigwa. Omuwandiisi omu agamba nti ne Saala gy'osaba n'omutima gwo gwonna ejjudde okweyagaliza. Amiina. Nti gwe wolowooza nti Mukama ndi kukaabirira naye nga ekituufu kiri nti olw'okuba oyagala mufunamu olina kye weeyagaliza kwatiriramu. Bangi nnyo abalowooza nti bayinza okufera Yesu nti ajje ng'alina byayagala okufuna kwegamba asuubule. Bangi bagera ne mu makanisa olw'okuba bwe ayagala afune visa agende mu Amerika oba atambule agendeko e Bungereza n'alyoka yeemalira mu kkanisa n'ayavunika omutwe mu magulu n'asula nga yenna asaba n'amaaso ne gatandika okuloolinga bwe gati. Naye Bayibuli etugambye nti nno Katonda akebera mitima, amanye ekiruubirirwa, amanye okuyaayaana kw'omutima gwo we kuli. So n'olw'ensonga eyo alowooza nti osobola okufera Yesu ekyo nkukakasa olimba tosobola kufera Yesu. Otuuse ogambye nti nno ogendayo serefishire ge mazima si lwakuba nti nno ddala owulidde nga mu mutima gwo okwatibbwako. Naye ekyo nkiraba kati. Luli wali tokiraba? Toyinza. Tosobola. Era kati awo buli njagala ontwale okubatizibwa wogambira nti kati nsubulukuse. Kati ndi ku
university wabula kyenzijjukiranga tusoma ino university najegatako 2016 Makerere obulamu buno nabwagala nnyo kubanga waliwo association gye bayita Muzida Makerere University Seventh Day Adventist Association ntegedde awo sijja kulimba Mukama yagikozesa okunsembeza bakubulira kigambo wafunayo mukwano gwe yakuyita oba muyo mutukuvu ye yakulumiriza nogakanje gatteko bambi bakola party yaabwe Makerere bakola za advertisement kati ogenda okusanga poster ngeyita ba 7 Day mwenna tukungana ku Lumumba mujje buli Tuesday buli Sabiti ate no bojja ne bakuwa obuvunanyizibwa nzijukira bampa welfare gwakola ku byemmere buli Sabiti ne bano baganda bafa balwadde abafiiridwa ngate ataze ku Sabiti mino mukyalira joko mu kukyalira abalala bwobadde okaba nti sirina kyaggulu ogenda okwawula amaze naku biita kirina ogamba ndiko bulungi ndi mukaweweemu okiraba kati awo we natandika okusembera nemmanya sokolinde ku bukristaayo we buli awo Mukama nansika mpola andeta mpola kati twekalakasa ku university mbamanyi muzeina abe Makerere wano bakutte ekyokumwajo mu kwekalakasa otyo muzeyi Museveni najigala ne tudayo waka kati mukadde ako waliwo ekkanisa awo KCC nagenda omusajja nga abuulira nakola apiiro nagamba lwaki towayo obulamu bwo nindabira ddala wagenda ku church kusaba ku Sabbiiti Musumba nabuulira nakola apiiro nzijuka twali bana abaava basatu bana bambali ba Sudan gwenzijo nga bawanvu toyinza kumwerabira era nzijukira ne bantu ne bambatiza tata tamanyi simugamba nti mbatiziddwa mugamba wayisawo no mwaka gwo okimanyi nabatizibwa yengamba otya tewangamba mugamba nkugambe nga ni bine byeggulu tugenda bwomu kwatiriramu obulabe waffe omulungi njagadde nnyo emboozi eno kubanga abantu bamanyi ebyokulowooza nti nno kugenda mu ggulu kirindi simanyi mujja kuyiikanga famire Mukama abaggulirewo omulyango gw'eggulu mulyoke mukubeyo dive nedda tebakulimba buli muntu amuyita bwogu bwomu era bayibuli buli bwetuuka ku kigambo ekyokugenda mu ggulu agamba laba nkonkona oyo yenna awulira eddoboozi lyange naggulawo tagambye nti abawulira agambye awulira eddoboozi lyange naggulawo oyo gwe nnyingira mu mutima gwe ne tubeera fembi owulidde kale n'olw'ensonga eyo muganda wange abadde alowooza nti eggulu mujja kulyesogga kirindi nga famire nkakutemye obala kakyamu ate mpozi ekirala tutwale obuvunaanyizibwa okubeera nti no kubanga omulabe asobola okuyita mu muntu yenna okuggalawo ekkubo lyo ery'okugenda mu ggulu naye era kyawandiikibwamu ekiri Yesu Kristo ng'ayogera ku bafalisaayo n'abagamba nti no bafalisaayo mwezi basanze kubanga mwe mulemererwa okuyingira naye ate ne muggalirawo emiryango n'abo abaagala okubanga bakola ki nga bayingira kale kitegeere nti no ayinza n'okubeera nga musumba n'akuggalira omulyango oguyingira mu bwakabaka n'olw'ensonga eyo twegendereze nnyo era bwe kuba kukkiriza ebintu by'okukkiriza bibeere bya muntu ku bwa ssekinnoomu si kya famire si kya mikwano si kya kabondo simanyi bano basimanyi Muzida obaani it is a person otyo kituufu era wano wenjagala okugamba nti okusemberera Katonda kweyongera kubanga manyi emyaka gyange gye nalina okusoma ku university gigwayo anti omanyi wali nali ku gavumenti akasimbi kajja naye ng'omanyi wegiggwerayo yesaawa omanye ensi kyeki sijja kulimba nasemberera Katonda naye ng'ekinsembeza amazzi amatuufu si nti nali njagadde Yesu nga nze nakembaze wali mu koona kaluwa bwanampa omulimu gwenjagala nga bino mbisula eri nga nzirayo saakirina mu birowoozo kubanga kyemmanyi njuka twasabanga n'okusiiba n'amazzi gano tugakaaba naye nkitegeera kati mwami Dembe esaala eyo teyali sinsiya naye ng'ate ye Katonda yali sinsiya kwatiriramu wano si weesooso kiraba kubanga ne mu bayibuli tukiraba ng'omusajja gwe bayita Yuda Iskarioti
yali musajja mukama waffe Yesu Kristo gwe yayagala ennyo era Bayibuli etulaga mu Yokaana essula ye-13 ng'abanaaza ebigere ng'akola apiiru eri Yuda Iskariyoti naye Iskariyoti n'abeera nga akyalemeddeko mukama we agenda mulyamu olukwe. Kineewuunyisa nnyo okubeera nti nno Katonda akyakola apiiru zino gye tuli naye ffe okuba nti no tukakanyadde ate era neebaza nnyo Mukama olw'okubeera omugumiikiriza ennyo gye tuli kubanga kabe kasinga ffenna yalibadde yatuwandula dda. Mukama agulumizibwe olw'obugumiikiriza bwe gye tuli okubeera nti atugumiikiriza okutuusa ku last minute nga tukyuse ne tusobola okubeera ab'amazima era ab'enkanya gyali otyo. Mwami Dembe, University eggwa Mukama n'anfuna nagamba nkulina atya ntuuka ku University wedde saagala kuddayo waka noonya omulimu ng'olooza ngulaba otyo ate nga njagala giri omanyi mu Uganda mulimu ezo zi lab bazita zi research lab ez'amaanyi nga diguri yo girina oyagala research lab waliwo gye nagendako nga bw'ofuna omulimu ogamba ntuuse nagezaako okuzaapulingako zonna nga ze njagala kubanga zi NGO ate wuyo diguri oyo naye Makerere ate sente bazasula mu $. Ekiki ani atajagala mpulira olabya kati laba nno omulimu gwagaana ne baŋŋamba nvoluntiyalinge nga banneetegereza ate nga gwe sike wali obala n'enkolayo otyo ekyatuuka ekiseera Mukama kyemmanyi yaggala amakubo gonna agambye emitima gy'abakabaka giri mu mikono gye yagikyusanga bw'ayagala ne bakola ekyo ky'ayagala Mukama kye yakola wali nvoluntiyalinga siina kkubo lyonna ndaba ekkubo lyeggadde naggulawo olujja lumu ng'oyagala toyagala either olugendamu oba ogenda sigala mpulira amazing facts abira neggulawo omukisa ogusomesa ababulizi b'enjiri 2019 naye nagaana okugendayo mbulira enjiri bwe tebalina ssente nange njagala kuvuga nagaana kyokka ekineewunyisa laba amazing facts teyaggulawo ne bongezamu omwezi gumu tufunyemu ebitakola waliwo embeera zituganya otandika mu September tujja tandika mu October Mukama nanyongera omwezi omulala neŋŋaana ŋŋamba sigenda nze njagala ssente naye emboozi ogisala gye byatuuka muganda wange ne wiiki esooka nzeyasembayo tuuka ekkuba yaligadde kyokka bwe nayingira mu kkubo bwe riti obeera nga ttani za sementi 10 ezikugiddwa ku kibegabega ne zigwa wali. Omulabi waffe omulungi puroguramu eno enyuma era bagamba ebinyuma biggwa byokya ate si kunyuma bunyumi kwegamba kinyumu kiri awo nti kikusanyusa abantu naye mujjudde okuyiga. Munnaffe Ronnie akadde tekatukkiriza kubanga tweyongerayo okusukkuluma wano naye tukakasa nti tujja mukomyawo asobole emboozi eno okugiggusa tutegeere kyekyabaawo ng'atuuse ku amazing facts wiiki emu kikeerezi jjukira nabo balina principles zaabwe era balina amateeka agabafuga oyinza n'okwesanga nga tebakukkiriza kugenda kubanga oyiga obanga otendekebwa era n'oluvannyuma okutendekebwa kwe biki ebyavaamu na bingi nnyo byajja okutulaga engeri Mukama Katonda bw'amusaasidde engeri gy'amuwaniriridde engeri gy'amugumiikirizzaamu okubeera nga amulimba naye Mukama n'agamba nkulinze ku tayimu ti kubanga wano ojja kubanga ddala kituufu oyidde bulungi obeere nga byoyogera biva ku mutima ate ng'obitegeeza kale n'olw'ensonga eyo bingi nnyo bye tujja okuba nga tweyongera okumanya mu puroguramu eyo ejja okuba nga eddako webala okubeera omulabi waffe omulungi webala okufissa akadde okuwota obuliro puroguramu eno puroguramu Julira Mukama buli Saturday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi buli Tuesday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi tugenda kuba nga tuwumula naye nga katusabe Ronnie otuweereyo essaala efundikira. Weebalisema katwebaze Mukama Katonda bye twogedde bibadde bingi tulabisenga amaala galabikidde mu bigambo byaffe otusaasire era abatulabye n'abatuwuliriza obongera omukisa okubeerawo kwaffe wano tusuubira waliwo akufunyeemu naffe tusembeze kumpi wooli kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kuba nga tusukkawo wano
tujja kuddingana nate omulundi okuddako. Mukama nga ye mubeezi waffe. Beera bulungi, weeraba.